SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Omanyi Kampala ono agenda n'akwewunyisizamu especially basile queens nga batandise okuba nti batambula mu clubs ez'enjawulo basileya ne batandika okwambala omuntu obutategeerekeka. Now it was yesterday nendaba Sheila Gashumba ng'agenda ewa Kenzo. Nengamba owaaye Sheila oba oli awo ebintu byebyo. Sheila Gashumba yasobola okuba nti atuukirira Kenzo nga talina nneka. Yamweteze Yetutte Ewa Kenzo nga talina mpale Yamunda. Yenna obubina otubina tulabika yenna tategeerekeka yenna kafiga ke kwegamba nga leke ebintu bitegeerekeka nebuuza n'omuwala yabaaki. Yes, omuwala kweno level gyali konsuubira yali badde nga yeeyisa in a decent way because newankubadde nga oli bad girl segu naye olina engeri gy'olina okuba nti weekwatamu n'okwetwalamu ng'omuntu. If you want to be respected in public, you have to treat yourself like a star, not like just like that nti omuntu nti omuntu alina kuba nti akola like omuntu alina kukula banagamba nti ono omwana anyumamu olulya nga gwe buli bakula bakulamu okuliibwa. No don't be nga tosikiriza nnyo ate bantu kulabamu nti buli asobola okulya like Kenzo. Tukimanyi bulungi nti Kenzo ne Gashumba fine baali beekuttemuko naye tosobola kugenda wa musajja nga toyambadde mpale. That respect yeyo ebeerawo. So ezo nsonga tugenda kuziba tuzogerako. Then abaana b'e Makerere baavudde ne bateekawo price tag gye beetundirako. If you want sex you have to pay this. Kati nebuuza what is not happening in the city? Biki ebyatuukawo mu Uganda? Omwana bamusindika kusoma, ali mu kutunda nsolo, ali mu kutunda nkudi. Tukena kubya tutuyogerako right about now. Tusobola okuba nti nawe omanya biki ebifa mu Kampala. Munsonyiwe bannange okujja bwentyo but ebintu embeera erimu tewomya nakabululu. Kyovola bansaze okuba nti nzijjamu eno style tusobola okuba nti twogeramu nze naawe. Ngenda ku opinion yange and my opinion should be my opinion. You should give your opinion. Webanga ekunyiziza mukwano saagala obeera onyigire. Just know this is my opinion. Nawe olina eddembe okukola opinion yo, then you leave it in the comment section and netulaba netusoma mpolampola. Batutata mjimso namalu nichibwe maksudi jumeni ni Uganda atako gatagejja. Yes nantamegwa eranga omukutu guli gwa Uganda Mukamooli. Ngenda kusaba genda masono kwa nti o subscribe ya tulo kwa tambula fenna oliyoko omanye ebifa mu ggwanga lyatu Uganda. Tusokere Makerere tusokere wa Sheila Gashumba. Kale akatubere nti tusokera ewa mchala mukula mwenkidwa nga Sheila Gashumba. Omukyalo ono omuwala ono yomu ku bakyala abakyasinze okubeera n'amaanyi komedia ye Uganda, yomu ku ba social media influencer abakyasinze okubeera betabo, era yomu ku ba music nga ye yita music PR wa company wa brands ezimu mpola w'abayimbi abamu bamuyita Sheila Gashumba. Omuwala ono yatandika TV career ku myaka omukaga emyaka 5 egy'obukulu n'azima mpola. Sheila yasobola okuba nti agenda ewa Kenzo, Eddy Kenzo Musuuza mu style tategeerekeka nti yasobola okuba nti agenda ewa Musuuza kusobola okuba nti oba oliawo amumiitinga okumubuuzako jukira favor like Musuuza jukira Musuuza ne Gashumba balina akakwate like botunulira Sheila Gashumba bawa manyikidwa nga Rickman Rick bakolo lima ne Kenzo. So waliwo ekibadde kibagatta. So Musuuza abadde ali mu bbaala agenze kunyumirwamu bya kiyaye mpola omusajja omukyala n'amulaba aze yeteze yenna
omukyalo ono Ngatayambadde Mpale Yamunda. Now this is my opinion. Bawala mmwe tukimanyi nti muli balungi era oba oli ebintu byemukola bisikiriza abantu abangi naye bw'obeera mu status ng'eya Sheila Gashumba newankubadde ng'olina ebintu by'okola ebiri date, but you have to respect yourself. Ensonga lwaki omuwala oyo abavubuka abasinga obungi bakyagenda mu maaso n'okuba nti bamulaba nga malaya, like nga buli amulaba amukozesa nga tasobola kufuna true love. It's the way she take herself to be in that position. For example, you can't go in a bar oli mukyala ovunanyizibwa ku kariba ku size eya karo gyaliko media wise popularity oli wakabi n'ogenda mu bbala nga toyambadde mpale okunamira ki ekisooka Karo Gashumba. Karo tolina kabina osegeda, you are bumless, tolina kabina, you're figureless, and you're showing off whatever. Even omuntu kyewalibadde osigaza nga takiraba, that is your note nti omuntu tali suppose kyasigaza okulabako nti ke kabina naye nako genda mu maaso n'okuba nti okakuba abantu ate nga tokambaza mpale. No, we've seen so many pretty girls around Kampala. We've seen nudes, very nice nudes. Botunulira nudes za Desire, omutunulira nga Checho. Botunulira nudes za Anita Fabiola. It was worthy. Now Gashumba tulaga chi. I'm not speaking this because Mbusagala Gashumba, no, but I want her to change. Tosobola kugenda ngo oyambadde otubina tuli bwe tuti wenno tugugunyu tutambula wenno tambula busagala oyagala tulaga otulagako ki. So ne Kenzo now in opposing. In fact, let me even sometimes Kenzo is a star. Being a star, you have to okutambula n'abantu abo abali sensitive. Kenzo walira mawulire gavayo gakulaga nti wali ya Karo bobanga wali ya Karo Gashumba Sheila like omukkiriza obogezako kuba tokyegana ate baba onsabo bakkiriza omuntu ayambadde obyokusemberera. It doesn't make any sense. Like ebyo ebintu tebikola makulu nti olwaleero ojja kutunulira abawala be Kampala nze ne mbasasanga balomoddo bamwe bonna bali useless. Ojja kusanga omwana nga mentor ye Sheila Gashumba useless. You can't teach me, you can't teach our kids nti okwambala obwerere kirungi. They call themselves team nonika. Mbofe team nonika ebaira teyambala mpale. So Sheila Gashumba yakulira team nonika mu Kampala, and even you guys are following that trend because mbote bambala nika mu city semanya mu bala. You have decided to spoil the generation just like that because money no trend we mwagala okuleta mu kibuga Kampala. No, doesn't make sense. Nze nsubira nti Karo olista walibadde nga ofaayo okuba nti okweka ku bintu byo kubanga fe tulaba tulina abakyala tulaba obwerere bwabe buli lunaku tulabiye tulaba buli lunaku osanga kanakana nosanga tulaba. So kati gwe boveeri ng'otambuza otubina tutalina mulamwa n'otwala mu kirabu otawulyawo omwansula olukiki otulaga. So ni munyivu nnyo olunaku lwaleero like embeera trend gyegenda terina makulu. Uganda is losing the election. Otunulira star ba celebrity. For example, you look at Winnie Nwangi n'ogamba, is this real a woman? Is she a mother? Just moving like that ng'atambula nga yekula ebintu by'abantu abeetunda ku street, akola ebintu by'abagasiya mwerere ng'otunulira omukazi nga atambula yenna yebikudde aganyamanyama galabika n'ogamba kati onaatulaga ki osigedde. So Karo Gashumba nkusuubira nti olina okukyusa mu mbeera gy'olina okuba nti weetwaliramu. Now ku myaka egyo gyonna gye mulimu by'obadde okola omuntu asobola okulabika obulungi nga talaze mubiri gwe. Ngenda kubawa example ya Rema. Bangi okugjako abebasone Rema bebalabye ku kabina ka Rema bebalabye ku mubiri gwa Rema naye nsobola okusula sente nti gwe naawe aliwa nampuliriza tolaba nkukisambi kya Rema. She's an artist artist weno generation ey'okumansula. Even season seko Rema yayambala empale empanvu nga nokale nakadde nga tosobola kulaba nnyo nkudi kwegamba nga olaba just kafiga naye ng'enkudi togiraba. Naye kati notunulira obuwala buno bunaku bye hiti jjo. Look at the girl, look at Kapakat. Notunulira Kapakat nga yena alinga
alinga oluzimu kapa kati nga yenna alinga oluzimu nga yenna aleese otubino tutaliiko atutadde ebbali yeemansule mbu atubamba atulaga nnyama ffe twalabadde ennyama mu bamaama gwe wena ali eyo ayagala okujja okutweyambulira mbu kyekitubamba tulabye badolinika abareebe abaakula akabina nenga balina n'ebintu ebirungi tubalabye era nabo ne batutajja mu mbeera gwe Karo Gashumba otambula toli mu nnika ogenda okumitinga basita toli mu nnika ogenda tugamba ki buno bukapa kati buzunga buzunzi n'otambula oliawo gasiya buloolo oleega olisita inspiring abantu bangi okunama owemula otuwemula kuluki kikyotuwemula kyovolaba nti abaana bammwe ku myaka emito olwokuba followinga buno obuwala obutalina makulu obutalina mulamwa abaana batandise okuba nti bakola ebintu ebitalina magezi nti ojja kusanga omwana wa P7 yekubye no pictures azisindikidde omusajja these are prostitutes abali mu industry. They are trying to promote the western culture, the satanic culture, satanic agendas okutambula nga toli mu nneka gwe n'otambula okuva no paka eri mu bbaala n'omitinga stanga Kenzo nga toli mu nneka gwe kapa kati n'ogenda ku stage oli bwereere oyogera agagamba aganene that generation. So byebyo Gashumba yagenze n'amitinga Kenzo nga talina yadde Mpale Yamunda ne Kenzo naye n'apozinga ne beekubye ekifaananyi nga akuta akawala kali awo just figureless tekalina kabina. She's just there bumless moving around rattling around because I'm Sheila Gashumba, the world is seeing. We know you Sheila, we know you. So ebyo katulikomya now nga tugenze Makerere ensi egenda maaso n'okuba nti enyiiga abaana b'e Makerere naye no story kanjikomya nawe ko mu part 2 abaana b'e Makerere kankomya nawe mu part 2 makutantambi jimuso katukomawo tusolo kwantu eyongerayo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.